malugulawa nakube tundubale walinga mwembadde nsula nenasula nga nsaba Katonda anzimbire ki anzimbire nyumba era Mukama Katonda yakikoze enyumba yino mwendi kati nakajisulamu olwayo luyinza okubanga lunaku lwakutaano nsongamu sina byendaba okujjako ng'ekintu kintuuseko ku mubiri gweki nembuuza kiki nayingidde mu nyumba yange kenyini sobola kumanya yaani kubanga amaaso mukimanyi nti amaaso mafu ddala kituufu muzeeyi bakuta 223 kubanze nakukolako 222 awo wewali ekinyusi muzeeyi eyo yensonga lwaki munsetinga buli kaseera ne mutwala ebifaananyi byange ne mugenda ne mbiteeka ne bali ne mutwala emboozi zange ne mugenda ne muzigattagatta n'ebintu ebirala ebibaleese ne mubivaako ne mudda ku bintu ebirala kakati nze birungi nabagambye amazima nti si kyayina kyakufiirwa si kyayina kyakufuna mu lugendo olugenda maaso n'okubeera nga tukola investigative story eno muzeeyi twakizudde nti byonna byakola bitambulira ku mpagi ey'obulimba era nga okusinziira kajojijoji w'ebibuuzo gwe tubadde tugenda maaso n'okubeera nga tumusoya ng'amaaso z'entengo ono nno bwe naggambye nti natambudde ne bannamulire bannange be nagenze maaso n'okubeera nga tukwasaganya ensonga ono nno nga bwe twazirunda eri mu mirimu gy'amawulire naddala okutandikira ddala nga tugasoma okutuuka wano we tugakoleramu kakati muzeeyi nkuleetedde ebimu ku ebyo ebyekusike ebijjayo obufere bwe atanna subscribinga muganda wange n'obuwombeefu bw'ekika ekya waggulu nkusaba soko subscribinge video gimpereka like nga bweri enkola yaffe etambulire ddala etuuke ku oyo eyandyagadde ogenda maaso n'ogiraba ate awone omufere alinga ow'ekika bwe kiti episode namba 2 nzikiriza tutandikire wano wennyini mu katambi ke twawulidde muzeeyi okolima era olajjana nsuubiza okulimira omuntu okumuziba amaaso naye owooluganda kituufu muzeeyi omusajja ogenda mu kulimira owooluganda kankubuulire kino abaganda bagera olugero ne baga nti akola obubi akwerabiza Katonda mu mazima ddala nkubye enduulu mu bantu nga mmwe bannyambe era munnyambe munzije mutundubaale munzimbira akayumba omwami sente aziridde mazima ddala ku nyumba eno nga bw'ogiraba emitwalo 7 gye yampa mazima ddala yali atuukiridde kati olwo obuyambi bwe nayebaza okuva ewa maama Fiina bwe buluwa kubanga yalangirira ensi yonna eraba nti sente tuzirina ezisobola okumaliriza ennyumba eno n'okufikawo ne zikola ki essaawa zino tugambye nti okyalina ebyetaago muzeeyi era okyalina ebintu ebikubo by'omutwe bwenga ggwe ennyumba yo tugirabye yazimbiddwa mu kaseera kano kiki ekyo kyowulira ekikyakutudde ku mutima era kyewalyagadde abantu bakutaase kati abooluganda mbasaba obuyambi bwammwe neera temunkoowa abooluganda kubanga ekyamazima bagamba nti ndaba naye siraba ne bwojja nontuukako ne bano bennyini abatudde nange kabanga kanene ke bamaze nange naye siraba kati abooluganda ennyumba eno yawedde sijja baga nti yeetaaga pulasita kubanga oledde nayingidde ndi munda naye nina obuzibu bwa kaabuyonjo tewali nnyumba ebeerawo nga teyinaaki kaabuyonjo wookyama kaabuyonjo twagisima dda yadde ekyaliko amabanja yagisima akyabanja emitwalo gye 15 naye abooluganda yeetaaga okuteekebwako egundi waggulu esobole okugendebwamu omuntu abooluganda kaabuyonjo eyo ekyamanja ate n'ennyongero okubira omulanga abantu bange abali eyo mwenna abantu bange abali eyo bannange wano nafuuse mutuuzi mujje mukazi wange n'abaana mujje nze nkyali mulamu nkyatemya abaganda bagera olugendo ne bagamba nti otemya bukofu enkwale egera ki egera budde era nnyongera okubawa enamba zange ez'amasimu 07002 agabirungi Ivan nze nine nanga muntu sebo era ye mubende abanegaana simanyi obe ye nanga muntu najifuna nvudde mu banga Mukama Katonda yamanyi naye nine nanga muntu era esoma manya gange gennyini atugoberera tukyagenda maaso ne muzeeyi emboozi ye ekwasa ennaku emboozi ye ekwasa enyiike era tugamba nti gwe bwe naatugoberera osobola okugenda maaso n'otusubscribingako bwatanaba kubanga otusubscribingako ate nga ne like tugyetaaga sinakindi n'okusharinga tukwetaaga emboozi ya muzeeyi eno esobole okutuuka ewala muzeeyi tunaatera okubeera nga tukuggyako engalo atusigaza eddakiika ntono nnyo mu abatugoberera okumaliriza ne muzeeyi muzeeyi omuntu bw'akeera ku makya n'agamba oyo muzeeyi alimba si muzibe muli
goyinza kumuddamu oyo omusaasira busaasizi kubanga olwaleero luno singa Katonda asobola okukyusa oyo akyogedde n'akijja ku nze n'akimuteekako naye n'awulira bwe kikola ki bwe kiruma okubeera omuzibe n'awulira bwe kiruma okubeera obwomu nga famire togikola ki togirina omuntu eyalina abaana 6 neki n'omukyala era kyova olaba Nasekeredde oyo eyagambye mbu mutabani wange bannanga abooluganda abandaba eriyo omutabani gw'oyinza okuba ng'osinga emyaka 2 kubanga yayogedde akatambi mukadde mumuketegereze yagambye musinga emyaka 2 eriyo omutabani gw'oyinza okusinga emyaka 2 kituufu muzeeyi batugamba bye twawulidde nti abaana bano bobadde ng'otambula nabo si babo nti era obadde ng'obapangisa bupangisa okuddiisa abantu nabagamba ebibuuzo bigenda kubeera bigumumu mujja kutusaasira kubanga tuzze kudiginga diipa mu nsonga eno muzeeyi ddala kituufu obadde abaana abo botambula nabo mukusa k'obuyambi tebabadde babo abooluganda kambabuulire kino nze olwaleero luno nga naawe bwonsanze nga ndi bwomu gwensanze gwempamba nti owaaye ntwala luddawa ntwala wali oba ntwala wano kati sijja kugamba nti mbadde ntambula noono oba nooli wabula nze mbadde mpamba buli gwenkoze eki gwensanze naye abaana betunyumyako era bw'otunuulira omwana oyo omulenzi n'omutunuulira nange ddala ddala olaba nga fotokopi yeyange yennyini era singa mbadde nsobola okuzuula ebifaananyi by'abali abalala abakulu wandirabye abaana be nayina nafulumyanga akatiba oli gino nga kange kennyini kati Jonathan ye yaddawa muzeeyi munnange owooluganda ebintu ebyo byonna nkugambye nti ndi mu kubanoonya buki ndi mu kubanoonya bunoonya era singa mmanyi nandikuge nti owaayi mmanyi ono wuuno waali naye nkugambye ye ne maama waabwe ebifaananyi nabitaddeyo mbabuulira amazima simanyi gye bali ne maama waabwe ebifaananyi mwabirabye munoonya era gwamundabirako n'ogamba nti yoono nange nalongo wange nkyetaaga okumuwuliza muzeeyi ono agenda maaso n'okubeera ng'atukakasa nga bw'oyabulwako famire ye kyokka nga kino kijjukirwa nti Ssewajje bwe yagenda maaso n'okubeera ng'amukolako interview gwali mwaka gwa 2021 kaakati nno omwaka ogwo gwennyini gwe bagambirako nti gwajjiramu ate mu kitundu kino mu ngeri y'emu yalina omwana ayitibwa Jonathan nga gwe yatambulanga naye nga kaakano agamba nti abaana be famire ye eyo yonna yagenda maaso n'okubeera nga ebula era yava mu kkomera mu mwaka gwa 2023 mwezi ogw'omunaana kyokka nga Ssewajje yagenda maaso n'okubeera nga musinkana 2021 ne 2022 kaakati ekibuuzo kiri nti yavanga mu kkomera n'akomawo nzikiriza nkulage emboozi eno bwe yagenze maaso n'okubeera nga atutegeera nti tugudde mu bufere bwe n'atandika okutwekalizaamu bwe tuti bwe twavuddeyo okumweraga obwenyi bwaffe bakukwasiza bayibuli naye bwe tubadde tutandika osoose kusaba ssaala munnaye era nze buli kimu kyenkola abooluganda abandaba buli kimu kyenkola nkikwasa Katonda kubanga nze gwe mulaba wano mu ettundubaale temulisanzeewo naye nasulanga mu ttundubaale wali olwamala oggula wano nakuba ettundubaale wali nga mwembadde nsula naye nasulanga nsaba Katonda anzimbire ki anzimbire ennyumba era Mukama Katonda yakikoze ennyumba yino mwendi kati nakagisulamu olwali luyinza okubanga lunaku lwakutaano muzeeyi ffe tetugenda kukwasa bayibuli wabula twagala kuwa bweyamu oba owe bweyamu mu maaso g'abatulaba tetujja kukwasa bayibuli naye tusaba busabi obwe bweyamu mu maaso g'abatulaba abadde bakuggyemu obwesi era nze abooluganda neekuwasa nnyo Katonda era Katonda yampaniridde okutuuka wano kubanga n'obulamu bwange ninga bwolaba ekinyonyi ekitayinaako dokita ekitayinaako nnimiro naye nga Mukama Katonda yakirabiridde nze neesiga nnyo Katonda obulamu bwange bwonna kubanga yampanguzisizza ennyumba yagizimbye amasannyalaze gaago mugasanze gaaka nno mu bbanga lyenkanaki era nze nebaza Katonda bannange kubanga ku bbalaza ey'eggulo twawezezza wiikisi 2 ennyumba eno yawezezza wiikisi 2 tweyanza muzeeyi atweyanzege kati nnyo abatugoberera namwena abatulaba muzeeyi emboozi ye mugiwulidde wabula kino kyekigenda okuba nga kyekisembayo muzeeyi atugambye bakuta 2023 omwaka oguwedde omwezi ogw'omunaana nga wagenda mu kkomera mu mwaka gwa 2016 twagala tudiginga eddiipa muzeeyi ngenda sooka kwetondera bwe tubadde twakatuuka wanteebye ng'eddoboozi lyange oliwulidde nze Fred Ssewajje eyakola emboozi eyo
mu mwaka gwa 2022 ng'okyali mu kirungi ddala kituufu muzeeyi bakuta 2023 kubanze nakukolako 2022 awo wewali ekinyusi muzeeyi eyo yensonga lwaki munsetinga buli kaseera ne mutwala ebifaananyi byange ne mugenda ne mbiteeka ne bali ne mutwala emboozi zange ne mugenda ne muzigattagatta n'ebintu ebirala ebibaleese ne mubivaako ne mudda ku bintu ebirala kakati nze birungi nabagambye amazima nti si kyayina kyakufiirwa si kyayina kyakufuna nze nagenda mu mawulire okunoonya famire yange ekyo kyekisooka ekintu ekyokubiri nagenda mu mawulire abantu basobole okunzimbira akayumba mwenkola ki mwensobola okubeera ng'obulamu bw'ettundubale bukoze eki kati oba kiki mukama katonda yayambye era kayumba yakazimbye era weekali mukama katonda yayambye wano wennyimiridde wange ku bwange era chairman yassaako endagaano eyo omukono n'agikubako ne stampu si kyayinawo abanjaawo nti oba waaye nze manjaawo 10 nze waaye manjaawo 2 muzeeyi nga tumaliriza bannaayi muzeeyi ekibuuzo kyange akyebalamye owulidde otya nga nze nkolako interview ng'ompa emyaka egitakwatagana bwe batyo bulijjo bwe bannimba nti nze gundi ate nga ajjidde mu kifaananyi kiki kirala ate ekisinga okunnuma ate ne mudde eyo ne munjogerako nti omusajja akola ki alaba kakati mazima ddala omusajja alaba teyanditeebye nti abange ono gundi bwe kuba kwebalama n'akwebalama omwami ono tubadde twakatuuka bwe tuti nga tuyingira mu nju n'atugamba ebigambo bino mwenga temuli baba kuno akawoowo ako kempulira mazima ddala muleka muva ku kibuga ne twebuuza fe abatabadde na buwoowo obufaanagana omuntu atutegedde atya abatali bakyala abali mu kisiibo ffe abatalina pafyumu yadde mu kisiibo mwe tuli omusajja atutegedde atya kumba omusajja aziga kankuwe kweyo emboozi enneekusifu ey'omunju bulungi oluganda osiibye otya ssebo bulungi taata osiibye otya ssebo obuwoowo bwe muwunya si bwa kyalo obuwoowo bwe muwunya bwewala kituufu muneeyanjulire mu butongole tugambye muzeeyi tunaamufuna ddala nga takutte essimu kati ekizibu kyabadde kimu engeri gy'amasimu gyenfuna aganvuma amasimu agamu nageesonyiye okusinziira ku muzeeyi ono yatutegeezezza nga bw'atakyakwata masimu agamu kubanga nze kamwa koogera namukubidde essimu ezisukka mu 6 nga takwata masimu gange emirundi egisooka nga teriiko emirala nga simu evuga wabula nga tagikwata n'atutegeeza ensonga bwe zityo ono nno alumiriza okulaga nti ensi ekituufu kiri nti talaba nga ye bw'ategeeza songamu siina byendaba okujjako ng'ekintu kintuuseeko ku mubiri bweki nembuuze kiki ekyo n'ayingidde mu nnyumba yange kennyini sobola kumanya yaani kubanga amaaso mukimanyi nti amaaso mafu naye amazima mugabika buki muzeeyi mba mutuufu bwe ŋŋamba nti ebintu ebisinga watulimbyemu kubanga nze nakolako 2022 naye oŋŋambye wavuddeyo 2023 omwaka oguwedde mba mutuufu bwe nyimirira mu kamera ne ŋŋamba ensi nti ddala kituufu ebintu bya muzeeyi ebimu biyinza okuba nga si birambulukufu kati olwaleero luno mwe musingidde ddala okundeetera obuzibu era bwe ndimu nze nakugambye wali nga ntandika nti ab'amawulire mwe owulire era ekyo sinakyogerako nakugambye nti ab'amawulire be batuwanika ate be batukola ki be batusuula ku ttaka lwaki batusuula nti waliwo ebintu ebimu bye bagenda ne bakola kino kakati nga nze bampayidde ebintu bingi kubanga okwetooloola eggwanga lyonna ndowooza tewaliwo tv gye bagambye nti eyo sigituukangako naye okkiriza nti Fred Ssewajje yakolako mu 2022 nze simumanyi Fred Ssewajje muwulira wa Point FM omuwulira buulizi muwulira wa Point FM muzeeyi ekibuuzo kyange abatulaba mbateereyo mujja kulaba vidiyo eyo nga ndi mu kirungi kyobala nabuuliza muzeeyi Jonathan yadda waagwe nakusanga naye kakati nakugambye twali mu kirungi nakugambye essaawa ya leero nsanze nani
nsanzeewo baana balala. Bwe nkugamba nti noonya famire yange mba musobya. Jonathan naye yamaze n'akubulako muzeeyi. Gambye buuza abataka baakuno bonna ba obukyansenga wa n'enzimbawo ettundubaali baali bandabye n'omwana nti bannange ono ye mwana we gwatambula naye. Muzeeyi okkiriza nti bwe twali mu kamera wayimirira n'ogamba nti Jonathan mwana we era yakutambuza? Ye birungi Kaweesi Jonathan era ye mwana wange. Ensonga za muzeeyi ziri matankane ng'empale z'Abaseveni. Zino nno zikyagenda maaso n'okubeera nga ziranda. Kye nnyinza okusuubiza linda mu season 3 oba tugiyite episode 3 yegenda okuddako. Weebale kungoberera Beyond the Newsroom. Ennamba esembi 5 kuba oyita tulange bizinensi zaffe. Kale tusinkane. Muzeeyi akiyongera okwegaana ensonga.